oli ku Yugi Update TV kusinzira okubanga otuwuliriza era nga nkutegeeza nti okola kyamaanyi nnyo okubeera ku mayengo gano. Ng'omukwano gwange yenna atanakubanga otwegattako kirya wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko ojja kubanga otweyungako ddala bulungi nnyo. Enamba y'essimu eyo gye mulaba mmwe abaagala okola advertisement, abaagala okulanga, abaagala advertisation kolera naffe kubalangira bizinesi zammwe okola adverts mwenna tubaaniriza. Enamba y'essimu gye mba muyitako ya WhatsApp ojja kubanga otufuna gwe omukwano gwange ali eyo ampuliriza. Baganda bange bali emitala w'amayanja mbaanirizaako nnyo, abali mu diaspora mwebale kuwagira nkyukakyuka, mweba nammwe bali ku mulirwano wano e Kenya mukola kyamaanyi nnyo, kimanyi mubeerako nnyo, muwagidde enteekateeka zonna ezigenda okuba nga zireeta enkyukakyuka mu ggwanga Uganda ng'omukwano gwange ali eyo ampuliriza. Mwebale nnyo kwagala amayengo ga channel eno, mbaaniriza mwe abanasubscribinga mwe abanalikinga ne musharinga tusobole okuba nga tukulaakulanya amayengo ga channel eno. Mbaagala nnyo baganda bange era mbategeeza nti mwebale kwekumira ku Yugi Update TV. Mweraba.